rehab gye twagitwala omwana ne mugamba if possible nze siri muntu wa kamera ne mugamba ntwale wa fulufiga amunnyonnyera ebintu nga tebinamabeera waasi ono omusajja okumanya ayagala obutaala teyampuliriza paka bagenda ne bakwata omwana. Can you imagine? Please discuss your paper down, chief state attorney. I'm appearing together Richard, chief state attorney. We are both from the office of the director of prosecution. There is counsel on voting brief, Mr. Nahab with preface from Elwood Advocates. These are voting brief in the complaint. Your worship, the accused person is before you for plea. I have not seen or been approached by any lawyer representing the accused in this matter. Your worship, we pray that his plea is taken. What do you understand? The language he prefers is mentioned clearly. Do you understand English and Uganda proper? Yes. So which one would you prefer today? I would prefer to use. Ensonga Ibrahim Alliance Pressure 27 years Uganda by tribe businessman resident at Kauga village Mukono Upper, Mukono Municipality, Mukono district. Count 1 is hate speech particulars. Ensonga Ibrahim Alliance Pressure 24. You also refer that the section of the law is read and clear. I think let me read the charges. Much obliged, Your Worship. Let me read the charges. Mr. Musana Ibrahim, you also called Prisha 24/7. You're a male adult, you are 27 years. You're Muganda by tribe, you're a businessman, you reside in Kauga village in Mukono Upper, Mukono municipality, in Mukono district. You stand charged with 8 counts. Count number 1 is hate speech, according to section 24A1A. C and 2 of the Computer Misuse Act of 2011 as amended. The particulars of the offense are that you, Musana Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between August 2023 and February 2024 in the areas of Kampala district or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 24/7,
You share the information which is likely to reach or degrade or demean and promote hostility against a person with His Excellency Dr. Museveni, the President of the Republic of Uganda. Have you understood? Yes, sir. What's your pure count number 1? I didn't know I was committing a crime since I have psychological problem. The plea of not guilty has been entered on count number 1. Count number 2 is malicious information, under section 26C, 1 and 2 of the Computer Misuse Act of 2011 as amended. It's alleged in particulars that you, Musa Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between August 2023 and February 2024 in areas of Kampala district, or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 24/7, you shared the malicious information relating to His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Have you understood the charge? Yes, sir. Is it true? I didn't know I was committing a crime since I have psychological problems. I've been even taken to task once. A plea of not guilty has been entered on count number 2. Count number 3 is hate speech, according to section 26A, 1, A, B, C, and subsection 2 of the Computer Misuse Act 2011 as amended. The particulars of the offense are that you, Musa Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024 in areas of Kampala district or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 24/7, share the information which is likely to read it or degrade or demean, create divisions among the Baganda tribe, and promote hostility against a person to wit His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, the Kabaka of Buganda Kingdom. Have you understood the charge? Yes, sir. Is it true? I didn't know that I was committing a crime since the spirits of the fallen kings usually disturb me and possess me, so I get frustrated. A plea of not guilty has been entered on count number 3. Count number 4 is malicious information, according to section 26C, 1, subsection 2 of the Computer Misuse Act of 2011. The particulars are that you, Musa Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between August 2023 and February 2024, in areas of Kampala district or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 24/7, you shared malicious information relating to His Majesty Ronald Muwenda Mutebi, the King, bracket Kabaka of Uganda Kingdom. Have you understood the charge? Yes, sir. Is it true? It is not true. Like I've explained before that I am psychological. I have psychological problems and the spirits keep on haunting me and I was frustrated. So I decided to I'm only human. I lost control of everything. I didn't mean to malice or to degrade him because I highly respect this kingdom since I'm a prince. That you, Musa Ibrahim, alias Pressure 24/7 between August 2023 and February 2024
Layers of Kampala or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 24/7, you shared malicious information relating to His Majesty Ronald Mwena II, the King, bracket Kabaka of Uganda Kingdom. Have you understood? Yes, sir. Is it true? It's not true. I have been frustrated for about 2 years now, and I have made attempts to write to the Uganda Kingdom about the spirits of the fallen kings that have been haunting me and asking me to repair their tombs, and yet I don't have resources. You should require that to restrict himself to either yes or no at the moment. And I think that is the best thing. What I'm trying to ask you, whatever it says, I enter plea of not guilty. Can I continue? Just a minute. Account number 5 is hate speech. Code section 26A1 A1 26 capital A1 A and subsection 2 of the Computer Misuse Act of 2020 of 2011 as amended. The particulars are that you, Musa Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024 in the areas of Kampala district or the above, while using a computer via TikTok account at Pressure 7, shared information which is likely to lead you or demean a person to which right Honorable Anita Annette among the Speaker of the Parliament of Uganda. Have you understood? Yes, sir. Is it true? Not true, sir. A plea of not guilty has been entered on this information under section 26 capital C 1 and 2 of the Computer Misuse Act of 2011 as amended. And the particulars are that you, Musana Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024, in areas of Kampala district or Pressure 24/7, shared malicious information relating to the Right Honorable Anita Annette among the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Have you understood the charge? Yes, sir. Is it true? Not true. I didn't know I was committing a crime. Like I mentioned. A plea of not guilty has been entered against you, count number 6. Count number 7 is hate speech, quoted section 26A, that's capital A, subsection 1C, and subsection 2 of the Computer Misuse Act of 2011 as amended. The particulars of the offense are you, Musa Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024 in the areas of Kampala district or thereabout, or using a computer via TikTok account at Pressure 24/7. You shared information which is likely to promote hostility against a person to which Honorable Joyce Nabosa Sebugwawo. Have you understood the charge? Yes, I understood that charge. Is it true? I had no intentions of publishing any malicious content since I've explained to you earlier before that I have psychological problems. A plea of not guilty has been entered on count number 7. Count number 8 is malicious information, quoted section 26 capital C, subsection 1 and subsection 2 of the Computer Misuse Act of 2011 as amended. And the particulars of the offense are that you, Musa of August 2023 and February 2024, in the areas of Kampala district or thereabout, while using a computer via TikTok account, at Pressure 24/7, shared malicious information relating to Honorable Joyce Nabosa Sebugwawo. Have you understood the charge? Yes, sir. Is it true? Not true.
A plea of not guilty has been entered on count number 8. Yes, State? Your Worship, the inquiry in this matter are still ongoing. We seek an adjournment to conclude the inquiries. We pray that the next date is the date convention. Mr. Musana, you do have a right to apply for bail before this court if you do have sureties. I have sureties. Where are they? Asha Blessing and my wife. Asha Blessing. Where are the sureties for Mr. Musana? At least give me 2 sureties. Let me have a look at your national identity cards and the LC letters introducing you and introducing the applicant as per the bail guidelines. Mr. Musana, would you keep their own credit? Sobodde kufuna ID. I have not. Sobodde kufuna ID. You don't have an identity card? Yes. What? So one of them is not ready. Mr. Musana, you have seen that? Yes, I've seen that. I have. I had another. So can we conclude, Mr. Musana, that you have sureties in this court today? I have sureties, but they didn't hurt. So they are not ready to stand for you today? They are. So you don't have sureties? I have sureties. They are not there, Mr. Musana. Are they there? I would like to look them up in something. I'll read this out. I've been having so I will call them spiritual conditions and the flow they were acting in a way that she sounds right. But I am a very respectable young man and I promise. If that was part of your writing that I'm not right. I'm just going to just make sure that I the promise sureties to are not delete. communication. I promise to delete all the publications I made and to ask for forgiveness. I'm not a violent young man, neither do I have evil intentions towards the current government or the presiding government. I respect each and everybody in their authority, and I promise to delete all the publications and stop with immediate effect. If caught again publishing such content on social media, I would plead guilty. But I didn't have any knowledge of me promoting the crime, and I don't have any hate speech. Rather than I was trying to put out the things that I saw as unfair in society. I'm sorry if they came out not right, but I'm not a harmful person, and I don't have any counts of violence, neither do I have counts of hate speech. Mr. Musana, since your sureties have no identifications, they are deemed not to be present in this court. So you are remanded until the 7th of March 2024, when you will appear in this court for mention of your case. Court is adjourned. Asha muno muganyo mweyimirira muganye buganyo bamaze temwetegese
amazima tubadde tetulina ndagamuntu never mubadde temusuubira nti naye mbutuufu abaho yo a bad person ati ekisajja kibi nnyo like amawulire mwena gyala mukimanyi this guy is not bad the boy is not let's go down Tuli mu kiga kikwatirako semateeka leka nkule mwanyi my sister semateeka alagira bwati omuntu yenna bwagamba nti kati kamugereza nga kino kyeyagamba something ojjukira omusajja yakuba omusirikale yakuba omusajja amasasi n'agamba nti netwala ku polisi abamulamu kati nono omwana alina byakolanga byabulamu kati nga wagamba nti fufiga nate empapula nzizo twali ku polisi ekyo kyabulamu musemateeka mu mwaka wairo 12 mutemukamanyi tusabe busabe asonyirirwe simple kubanga mwana ekyokusonyiwa kyabulamu olaba yesu esonyiwa abamukomerera eno kooti bana bajja bakwata tugende eno kooti tufune wali wabwe nega temuleka don't shout mwonna mukirira mulamuzi asobola kwesibira wano eno kooti tebagiyomberako muri wano musupporting abavuma abantu mu munyankole kati malaya ziyomba ki nedda ekyokusonyiwa sinabakwogerako oli abantu byavuma yatukosa just to know that yes yatukosa omanyi musupporting emyaka gyamaze nga afudde mulyoke musupporting emba navuma musupporting I am warning you. I am warning you. You will not be accepting it. Okay? nebaluwa nga tutwala rehab gye twali tutwala omwana nemugamba if possible nze siri muntu wakamera nemugamba ntwale wafulufiga amunnyonyera ebintu nga tebinamabeera wansi ono omusajja okumanya ayagala obutaala teyampuliriza paka bagenda ne bakwata omwana can you imagine ani wali eri anvuma buvumi mbunimbala ajo likyali kineebaseeko kisiraani ekyo nze kisinga okunnuma singa abaho saamugamba okitegeera oyo omusajja ayagala nnyo omumanyikwa buli wamu twali tutudde ne ku papazi ne mugamba oyo omwana bambi temumusiba omwana mulwadde okitegeera ne mulaga n'ebipapula ebyali bigenda mu ddwaliro ne mugamba bino ebipapula obiraba tubadde tumufunidde na rehabu mbiyina nina risiti nina n'ennaku z'omwezi nga njogera ne maama we even before nga bino byonna tebinabeerawo ng'agenda sindika sente twala omwana mu rehabu nekadi imagine akasajja era still kaagaana okitegeera kati awo ogenda kukolawo kati ffe katukole kye tukoze tugenda lwana tugenda waayo obujulizi obulaga nti omwana ali mulwadde bagenda mumusonyiwa tugaramire mukulu gaako kati gwe nkwate ompanike nkwate ompanike gwe saagala mba simwagala tonkwata mu kamera yo ononya trend tonkwata weekwate okwate n'amagulu go gwe sikwagala kanso jankwata divorce wali jatukole you give them some space so olofuna wano we tuli kubo lya motoka tewali waggulu bayimirira zolinnya waggulu obusungu olina bungi ate bujja kukozesa ensobi zubera jangu nze nkugamba ekigambo kimukakkana obusungu gwe mukuba oluyiwuyo oba agakuba abaho omukube zubera jangu emisango gibadde kitya omusango gubadde gutya era kanfuze bamuvunaanye ekyekiddako
Amanya naabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Tuzze nga ndi ne client waffe Jennifer Full Figure, Presidential Advisor, ne President wa TikTokers Frank Abao, ne Council Matovu Ronald from Buganda Kingdom. Nga fena twasitukiramu nga tuzze okugata amaanyi okulwanirira ekitiibwa ky'Obuganda, ekitiibwa kya President, ekitiibwa kya Speaker, ekitiibwa kya buli muntu yenna avumiddwa omwami gwe tuyita Ibrahim gwe bayise pressure emusana Ibrahim yeyita pressure 24/7. Kooti emuguddewo emisango 8. Kooti eguddewo emisango 8 okuweebuula Ssaabasajja Kabaka, okuweebuula President, okuweebuula Speaker Joyce Sebugwawo Honorable, bonna bazaavuma. Kati tuzze ne tusitukiramu ne tugamba nti tetujja kukkiriza ensobi zigende nga zigenda mu maaso. Ensobi zigenda mu maaso ne tutazaanukula oba amateeka ne galabika nga gataliiwo. Waliwo a lot of public outcry nga bagamba ate tukozeewo ki okulaba nga ekitiibwa kya Buganda, ekitiibwa ky'abantu abakulembeze b'eggwanga tekitoobolebwa nga tewali kikozesebwawo. Baba charginze emisango kuli malicious, spreading malicious information, hate speech, kwotadde ne computer misuse. Emisango gyono mugate giri emisango 8 ku bantu ab'enjawulo. Era leero bamusomedde emisango gye bwe waawo ye n'agamba nti ayina ekizibu ku bwongo, emizimu gya Buganda gimulinnyira. Ebyo byonna bajja binoonyerezaako kubanga omuwaabi wa gavumenti ayogedde n'agamba nti bakyali mu kunoonyereza. Poliisi ekyali kukola omulimu gw'amaanyi okulaba nga emanya oba kituufu yatwalibwako ebutabika, omutwe gumuluma, alina obuzibu ku bwongo oba nedda, basooke binoonyerezeko byonna ng'emisango gigenda mu maaso. Ffenna buli omu yeebuuza nti ate lwaki mwavaayo, nti wadde ndi mukiga sisobola kukkiriza ate okutyoboola Ssaabasajja Kabaka. Tulina okuwanga n'ebitiibwa wadde nga nyinza okuba siina ludda lwempagira naye totyobola President, totyobola Speaker nga tewali nsonga nga bwe muwulidde mwena ng'omwana ayogera, tewali nsonga yagumba yonna gy'agambye nti oba kye yali akola kituufu. Olaba nga abadde asaba n'ekisonyi nti byayogera tabitegeera, nti si bituufu, tabirinako bwa buziizi. So tuvuddeyo ne tuyimirira awamu ne tugatta amaanyi ne client waffe Jennifer Full Figure ne tulaba nga at least statement ekoleddwa era obubaka bugende buli omu alowooza nti agenda kukozesa obuba omutimbagano okuvumaganya, okutaataganya bizinesi z'abantu, n'alowooza nti amateeka tegagenda mukwatako era omulanga gugende bulungi straight, kubanga wetwogerera ono bamusindise ku remand paka nga 7 ogwokusatu. Amanya yenze naabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Kati gwe omusalira naawe omusango oba mulwadde? Mulimu ebintu bano ebitazanyirwako Kabaka. Ennyama. Kati kyoyogera ku musango n'emisango gye bamusomedde? Wana emisango gibadde 8. Zinabadde manyi twazize ku gumu. Naye tugenza okulaba nga emisango giri 8. Ennyama. Kati awo tutiiridde naye yeetonze nze awo nenzikiriza nti yakkiriza nti yakola ensobi. Kati awo katusaba okuba Obuganda bunaamusonyiwa. Nga munnamawulire mundekera okunzijako mawulire magezi kigoowa bano abazze be basabye ID bamweyimirire naye nga balina kugenda eri Buganda gye baba beetonde because beetonde Abaganda bonna, buli Muganda yenna gye yali affected. Ne bwe bayimirira ne baleeka n'omusango munene gwaliko because bo bagamba mulalu ate era naye kyabadde agamba nti psychologically tali fine. So kati baba kitegeeza balina omutwala mu ddwaliro ne bamukebera abatali fine. Ate era kyemmanyi waliwo amateeka era agakwata abalalu okitegeera. Naye nga nze kyensaba abaana bali ku TikTok, ekintu ky'okuvuma abantu nze nange pressure yampemulako. Ekintu ky'okuvuma abantu lwakuba nti kati ffeyefe abantu b'owemulawemula enkya ne tutakuddamu yadde okuwa relevance. Naye kati bwe bituuka ku muntu nga Kabaka
ffenna abamu n'erinnya olumu otyo lyogera nga ogaba ndyogedde bubi olw'ekitiibwa ekyo ky'omuwa tukuze kabaka bamuwa ekitiibwa kati gwe bw'ovaayo n'owemulawemula kabaka ensi ekulaba bulala ate naawe olumu abazze ku ludda lw'ensi naawe ekulaba bulala naye ayimiridde n'aga ne yeetonda kyosimanyi oba yeetonda akijja ku mutima oba yeetonda kuva mu buzibu bwalimu naye nga nze kyensaba abavubuka abali ku tiktok views zigenda kubakozesa ensobi views zigenda kubaleetera okuvuma abantu ennaku zaana gatuuke gaggweyo gwe papa kuba ekisooka eri erinnya lya tiktok mulifuna kuba lijja abrupt mulyekanga mulifunye fe abamu tuli mu mawulire kuba twagasoma tumanyiddibwa okozesa akazindaalo owa kiki olina okwogera na kiki otalina kwogera ekirala amanya ge tulina tugakoleredde teryatugwako bugwi so tumanyi okuprotectinga amanya gaffe tumanyi nti kino bwekivaayo bwe kiti kigenda kundekawa bwenjogera bwe nti kino kindekawa enkya bwakulaba ngaoyogedde ku muntu tamanyi oba omuntu we wayogedde naye nagamba akimpisizeemu kati yajja buzi buli muntu gwe basanga ne bakuba ne bavuma naye nga bambi ate otunira ne saidi yaabwe abamugiddeko bakwase nako ate byo byembagamba nti bw'ogenda mu nsobi abantu batono nnyo abajja okukubeereramu kuba bonna babadde babasaba ID baani ababo nga buli omu atya okuzijjayo abamu bazina n'emusawo bazisigazza kati awo otegeera nti ndi bwomu bwe nti buli kyonna kyenkola bwe kiba kidda backfire kizza muntu wange agwe mukulaba kolowooza omulamuzi abadde ali wiringa okumuta olwaleero yabadde yaze kumusomera misango kati kimanyi nga musanvu balina okuba lwe bagenda yes okuwuliriza ebirimu ate amendment ze bakoze ze bagamba mbu bazzeemu ne bamendinga emisango baze tusomera n'abaani be yakosa bangi abamuwatuyinza okuba mingi negikyajja tukyali kabaka nze badde nzinazze nga manyi kabaka ate tusanzeewo ne Museveni tusanzeemu pulezidenti tusanzeemu sipiika tusanzeemu nabbosa bangi abamu tuyanziza nnyo